Omubeezi Muttumbi Musanga obuyimba nga buno. Chiquitita, tell me what's wrong. Back through the years I go wandering once again. Omubeezi Muttumbi Abantu babikoye kati boogera na lwatu. Okuva ku ssaawa 6 ez'omuttumbi wano wokka ku 91.9 ne 94.6 Prime Radio. Kabaka Yesu akomawo n'engule yange. Gamba otya mukwano? Ose n'amaziga atalimbalimba atakyuka. Ladies and gentlemen, iri kuchenda mu katonyeze bwana nichenda mu nyaka tonyeze mukaga Prime Fama eweweza omutima program Omubeezi Muttumbi kwoli nange class teacher Jemo tuseya mpola bwe tutyo mu nyimba ensenekerevu pekese ozije kuba mwendo ogw'Omuttumbi nga tunyumirwa wano na wali. Akalowoozo kaffe k'ekiro ky'olwaleero kenjagala ofumitirizeeko kasobole okuyisa mu lunaku olw'enkya munnange. Sikakuwa kabeere ka kiro nkakuwa osobole okalowoozaako okafumitirizeeko kakuyise mu lunaku olw'enkya nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo naye nzikiriza nkujjukize mukwano gwange ku 90.9 akatonyeze mukaaga Prime Fama eweweza omutima nze Jemo mabega w'omuzindaalo. Nakugamba mukwano gwange nti obulowoozo buno tubuteeka ku YouTube channel awamu ne ku Facebook. Bwogenda ku Facebook teekamu Musesi Jimmy Jemo onyiga akapesa ka follow kuba wonompeza friend request munnange ate we twajjula in fact naye osobola okunyiga akapesa ka follow noba ng'ongoberera bulungi nnyo nga osobola okufuna embeera zino ku Facebook. Ku YouTube teekamu Jemo UG ojja kuba onfuna bulungi nnyo n'obulowoozo ojja kuba obulaba nga gye buli obw'emabega tugenda kuba tuteekayo n'obulala mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Leero twagala kulowooza ku ki? Pay attention to the little things because when you miss them you miss a lot. Teekayo omwoyo bassaayo omwoyo ku buntu obutinitini obwo bw'oyinza okulabika nga bulinga obutali nnyo bw'amaanyi kubanga bw'obusubwa oba bwe bukuyitako obeera ofiiriddwa kinene. Okirowoozaako mukwano, kirowoozeeko. Waliwo obuntu obutono obujja naye ng'olaba tekalina nnyo mugaso n'otamanya nti kayinza okuba kazze naye nga tekalina ekikagoberera ng'ekikagoberera kiyinza okuba nga ate kinene kisinga kukko nga ako gwe koolabye n'onyooma. Choose to be happy in the present moment, not just when you achieve a future goal. Mu kaseera kano oyinza okuba nga toli wa kitalo kangambe bwe ntyo obanga tolina nnyo by'amaanyi naye ng'olina ebiruubirirwa mu maaso, ebiruubirirwa ebyo nga binene era ng'okola nnyo okulaba ng'obituukako. Kakati ne weeteeka mu mbeera ey'obutaba musanyufu kati mbw'ojja sanyuka ng'ofunye biri. Wali abantu abatera okubeera mu mbeera eyo kati temunsuubira kusanyuka kati buli kiseera kyakkola. Kituufu olina okukola but still enjoy the moment because you're not sure of tomorrow. Toli mukakafu ku byanja. Tukola we plan ne tuwandiika plan zaffe nga bwe zinaatambula n'okola ya plan n'okola master plan ya myaka 5 ya myaka 10 mu bitongole bagiyita bati strategic plan ne mukola strategic plan myaka 10 nga ffe mugenda okutambuliza emirimu but you don't know what may happen next year. You don't know. However we plan
tekituggyako maanyi ga planninga oba gakola nteekateeka kubanga Mukama waba tuwadde a conducive environment kituyambako tusobola okulaba nga tubituukiriza naye mu byonna nga tuplanninga we still leave everything to God. Mukama tumulekera obuyinza obwenkomeredde okuba nti yalina ekigambo ekisembayo. Bangi baplaninze but then ne balemererwa okutuukiriza oba okutuuka ku biruubirirwa byabwe sintulwa kubanga obulamu tebakyalina naye nga biganye nga bagezezzaako ba motivational speakers bamanyi otugamba mbu abaavu beebaka nnyo beebaka mangu ate ne bazuukuka leeti kale beebaka nnyo tulo kyokka ate wano ne batugamba the same motivational speakers ate mwebaka ekimala musobole okulowooza abamu ne batugamba omukisa yegujja gukwatirewo abalala ne batugamba sooka weetegereze topapa kati ndowooza kiraba obulamu buli so dynamic buli muntu aleta theory eye gy'alowooza nti ekola naye Mukama Katonda yasigaza fomula y'obulamu era buli kyokola kikolenga okulembeza Mukama Katonda nga yasoose. Kanzireyo kalowoozo kaffe. Choose to be happy in the moment. Kati nganze bwendi wano ndi musanyufu naye tekitegeeza nti am content nti kati wano sigenda kweyongerako. No. Tekiŋŋaana kupulaninga na kukolerera binene naye tekiŋŋaana kusanyuka ne mu katono kennina mu kaseera kano. The key to find joy oba ekisumuluzo ky'okuzuula essanyu mu bulamu bwaffe oba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kwe kusanyukira ky'olina kati. Tolinda kusanyukira kigenda kujja nkya kuba toli shuwa tolina bukakafu. Sanyukira ekiriwo kati tolinda kyankya kuba osanyukira ekiriwo kati kijja nakuwa amaanyi osobole okukolerera ky'oyagala otuukako enkya. Lwaki zikusiibulira wano? Akalowoozawo kalowoozeeko nga nabwo oti bw'olowooza oteeka mu nkola okwaniriza buli lunaku nga bwe lujja mu bulamu bwo. Nze Jemo, program Omubeezi Muttumbi. Omubeezi Muttumbi mw'osanga obuyimba nga buno. Chiquitita, tell me what's wrong. Back through the